Inside Story Uganda, real source of political updates. Ngali kata wekata yakomyewo ndoza wiki ngemu nenga yakomyewo kakati avuga boda kata yaganye kata yabatika okubakomyawo ng'ekibakomyawo kiki babadde bakola ku bisaawe bya nnyonyi tebikyakola kati yo kata ejewezi basasula ate kyazifuna mbutuufu baatikanga 150 ate nga n'abalala bangi kampani zibakomezaawo ye mwe yajja baalinga 150 baba 150 babakomyawo wano n'abalala bangi bakomyewo so kakati bino ebintu ebimu tetubyogerako abantu tebabimanya amakampuni ago amanene gaakula nti n'okumala ennaku 2 nga tebakoze loose ezo okuzirikavalinga kinene nnyo kuba kakati ojja kwesanga nga flights gye muwadde mutambuza abantu bammwe eyo makampuni amala ageenyizeewo nga mwabadde bakola ku kisaawe muli eyo temukola kampuni eneebasasula etya running costs esasula abantu abo bonna so kakati babadde tebalina kyakukola mudde Uganda sooka olaba eddamage eyo si bwe Uganda yokka kati ne mawanga amalala gonna baabaza abakinga abakola omulala yadde ali ku gundi Kuwait kisaawe kye Kuwait Iran kwe yakubye terminal 1 yagambye nti amaze kakati ennaku nga tebakola eyo nayo impact nene nnyo so olutalo cost nene nnyo naye nenyamawanga ago ga Kuwait kubanga Kuwait ebintu bino webodde osobola okubeerawo ng'eggwanga nga tofunye buzibu nga Kuwait kizibu woba obyeyingizaamu tayinza butabyeyingizaamu Kuwait eyamutaasa ku Saddam yali Amerika ate era ng'eyamuleetera mu bizibu era yali Amerika Kuwait amafuta geyina Amerika tajja mutunuulira amuleke amwetaaga so kati Saddam Hussein we yayagala okulumba Kuwait Amerika yayingirawo kati Kuwait n'amanya survival ye nga Kuwait ku butono bwe ne buteesobola bwe yetaaga Amerika alina kubeera mu ntoli za Amerika kati kye tuyinza okuneya amawanga ga Buwalabu butalengerera wala singa baali balengerera wala ne bakola omukago ogubagatta ne bava mu by'okweyawulayawula Saudi Arabia Bahira kuba obuwanga buli awo butono nnyo Bahrain katono Qatar ye mutono Kuwait mutono n'ekino so singa bagezaako nnyo buli omu obutaba selfish ne bakola federation yali badde vaamu amawanga ageegasa gali badde gasobola okulwana ku bizibu byabwe naye kakati buli omu operating independent kata Bungereza yamukwatako gundi America gundi kakati buli omu operating temulina kye musobola kukola if not balina okukola omukago nga NATO ekyagikoza lwakuba amawanga ga Belgium Luxembourg bonna nga buwanga butono tunasobola tutya okwaŋŋanga Russia ku bunene bwa Russia n'amaanyi geerina kobo agali awamu gegalumanyama twegatte tukolewo defense pact twegatte n'Amerika eri then naffe tunywerere okwo naffe tubeere banene kati olumba Luxembourg ng'eboggola olumba Denmark ng'aboggola olw'okuba ali mu NATO ne bano kye baaligesuwadde naye Amerika yagenda n'ebasiruwaza buli omu n'operating independent Qatar gundi ne babeera nga tebakyayinza kuka kati kwogatta n'okubaawula mu nzikiriza bashiya basunni bawahabisiti baani bonna ne babateekayo muno takkiziganya na gundi oli alina obumukaanya ne gundi oli alina obumukaanya ne gundi kakati essaawa ebintu baabigaziya ne wano e Uganda ssebo weebiri abasiraamu bawano division nga simwe muli bitimwe muli ebintu ebyo byagaziwa dda byonna ebyokuba nafuya so kakati bakiraba kati nti ate bannange America protection yayo erabika nayo tejja kusoboka kati twetaaga okukola ate twebeereremu twetaaga ensobi ze baakola so kakati kyekizibu kyabo omusajja ate ye n'abayitako Omuyiraani ye ne yeerwanako ku bubwe n'aconcentrate nga Iran alina ebimusobozesa okubeera bwatyo nti Iran nsi nnene
eggwanga gye likoma okuba eddene n'advantage naye kaka tunuulira Bahrain kasinga businga kali awo tunuulira Kuwait tunuulira ni tebeesobola so kaakati okyali baali badde basobola okukaanya ennyo ne bakola federation ne ba Saudi Arabia ne munywerera ku ba Saudi Arabia n'abalala ndammwe ne musobola ne Congo obunene bwayo bugiyamba naye ebizibu erina bingi Kongo oba lyabasukkako eggwanga nga ate oba obunene ate tebubagasa. Kongo yali yeetaaga omukulembeze benevolent dictator. Benevolent dictator ye dictator ajja abantu n'obajjako eddembe lyabwe erimu naye ate ng'eddembe eryo libajjako for public good. Ye benevolent dictator. Abasajja bali abasooka mu Mobutu baani tebaali Mobutu yalina amagezi yadde. Yali muyaye just Mobutu yali muyaye. Mobutu omusajja yali nga akola birthday cake ne bagikolera France. Ne bagirinyesa ne bagireeta. Nako alimu ebyo kwejje malala gokka. Kwegira ne yeewa amanya ne yeewa biki byonna talina kyamagezi. Mobutu yali asobola okuza eggwanga eryo. Amalala gaasukka. Yali tamanyi na kyakola yagwa bugumu bukulembeze nga tamanyi kyakola yagwa bugumu bukulembeze olwajjako gundi Kasavubu yasooka yattisa Lumumba n'ajjako Kasavubu naye n'afuuka president n'alyoka yeekwatira mu ggwanga n'ayonoona liri yayonoona bwonoonyi n'atandika kuliwa gwe twala ebyobugagga atandika ye kufunamu bufunyi ssente kwegaggawaza beebayo naye singa lyafuna dikiteeta omulungi nga Traore funa dictator nga Kagame funa dictator omulungi nga Manuel Lorenz ba Kamera Tatiuko Watake baani oyo Kongo yali badde kirala nnyo kati Kongo n'ogiwa Kagame agizengula Kongo eri ku lugendo lwa democracy ziwa Museveni ejja kugwayo paka Kalamba akalimi jakasulayo buzuzi paka Kalamba n'ogiwa Museveni ate kisukka naye freedom sima yabiki asobola okubafuga ebyo democracy okugwayo Kalamba Kongo biri ebi democracy gyebiri ate nabo bye balimu ebyo bye bagenderamu ebyo byonoona bwonoonyi democracy si nfuga nnungi ku mawanga agayina ebizibu democracy nfuga nnungi ku mawanga agamaze okutereera gonna amawanga gasookanga kufuna bannakyemayi ne bakurashinga ebizibu ebyo democracy tusookera mu mpaka lweza Katonda lwaki abaana ba Isirayiri obajja e Misiri teyaleetamu mateeka ga Yesu mbu yagala munno nga bw'oli Yesu muyaaye yasanga bimaze otereera abaana ba Isirayiri bamaze okubakwasa amateeka aga Tawuleeti Katonda ajja abaana ba Isirayiri e Misiri nga buli dakiika bakukuluma watujja e Misiri nga tulya bino na bino baali mu ddembe lyabwe bajja bakukuluma buli dakiika Katonda n'abawa amateeka 10 tottanga nga manafu nga bwolaba amateeka ga Museveni weegali naye gaali manafu amateeka 10 weebuuza wensiba bankolaki ng'ongambye tobbanga nga naye obba n'obeerawo togendanga bwe nnyenda bankolaki n'agamba mmwe n'alyoka aleeta obwannakyema yakyusaamu n'alyoka agamba Moses wandiika ekitabo kino eky'amateeka kye bayita Deuteronomy ekitabo ky'amateeka yali addition ku mateeka gali 10 n'ayongezaako kye bayita law and ordinance etteeka n'ekiragiro etteeka 10 ligamba tobbanga kiragiro kye kiriwo tewali kaakati Tawuleeti nejja n'ereeta ordinance tobbanga bwenziba kiba kitya ne bagamba olubba bakuba amayinja okiraba ekyo naye luli etteeka libadde ligamba tobbanga ne likomaawo n'aleeta amateeka bobba bakutemeko omukono obusiba nakyemalira obuwedde emirimu ne wolingiza muka kitaawo ng'anaaba bakutte olunaku olwa sabbiiti nga bagamba jjukira olunaku lwa sabbiiti okulutukuza bwe sirutukuza bankolaki ng'abaana babeera mu kweyagala n'aleeta etteeka bw'osukka ewakasukibwa ejjinja bakuba mayinja ku lunaku lwa sabbiiti bwe bannakyemaye bwe bwateesa Abayisirayiri baali bawaganyavu nnyo so kaakati Yesu agenda okujja ng'amateeka baagamanyiira olwo yagamba nze kaakati ndeesa amateeka 2
yagala muntu munno senga yasanga tebaba kwatamu bali yagadde nga bakyali gumite yezo olwaleeta amateeka byali galese ulinga bakave Misiri n'abalaba obuwaganyafu bwe balina tebaali bangu Abayisirayiri Moses abaleka bulisi ne bakola akabumba ne bakola akayana aka gold agenda okudda nga bali wali olaba nakati bazibu ate nali mmanyi bakyunya abasiraamu naye nalabye nga bakuba ekifaananyi kya Bikira Maria emiggo kyasaayasa ne ngamba bana ate Omuyisirayiri asobola okukolagana n'omusiraamu mu mirembe basobola okubeerawo naye omusiraamu waakiri wake naye ku mukatuliki gano madiini malala abasajja ku kifaananyi kya Maria n'entya tekinnaba okuwulira kabamala okukakkanya abasiraamu singa kyansi bagifunye waliwulidde bano balinyiza ne bamala abasiraamu balinyiza ezo endiga ezo kuba omusiraamu bye bagatta n'obuyudaaya bingi waliwo ebibagatta bingi ate ebitabagatta na mukristaayo Yesu yajja n'ayonoona enzikiriza ya Judaism okukamala n'agigoya n'agisota n'agyonoona okukamala Pawulo najja n'agijolonga ate obusiraamu bwo tebwajulunga omusiraamu akomola omuyudaaya akomola omukristaayo takomola banabeera batya wamu so ono atali mukomola eggasi yatwala eri ng'oleeta omusodokisi oleeta omulokole n'ogukuta gwo ekitegeeza Omuyisirayiri aboolera ddala omulokole n'omulokole waffe kuba omulokole wano beesiba bwesibi ku Isirayiri era ndabe wa pasita Bujingo bendera ziba ziti abalalu atubulire kye bafaananya n'Abayudaaya Bujingo tewali kibagatta Yesu ate twagambye Yesu naye ate bayite bamuliiko nkugambye Yesu bamuyita false messiah claimant Abayisirayiri false messiah claimant saabafere eyeeyita messiah eyeeyita messiah Abayudaaya so ebibagatta tebiriiwo ddala ate n'abasiraamu webiri ebibagatta waakiri si waakiri kumpi 70%. Abakristaayo ebibagatta n'obuyudaaya biringa 10%. Kyokate ku ground tulaba birala eni waffe. Kakati laba Bayibuli. Omuyudaaya ajja kugamba mulese gu Bayibuli gwammwe mugugaseemu bwe Matayo. Omuyudaaya amanyi Matayo. Tamanyi Matayo. Amanyi Luka. Amanyi Yokaana. Bayibuli yaabwe ekoma ku Malaki. Bino ebirala byonna tobibanyumiza mbu Yesu. Kati gwe ngojo. Eyaabwe ekoma ku Malaki. Nga gw'oleeta kibayibuli kyamwe ng'okiyeta mu Bayudaaya. Takikumaako omuliro ekiriko. Bo bakirabanga ki Bayibuli. Ebyo byammwe tebamanyi. Gwe gye banyumiza mbu Yesu ajja enkomerero egenda kujja. Enkomerero y'Abayudaaya eringa ya Yesu. Batayagala tebaza na mwesunga mu. N'enkomerero eringa enkomerero y'Abayudaaya. Mesaya alina okujja. Mesaya akuŋŋaanya Abayudaaya bonna abajjeyo gye baasaasaanira mu Amerika, abajje Uganda, abakomyewo, tempo nga weeri, azzeewo ensinzi eya Judaism era ne paradise ejja kuba ku nsi wano. Ate Yesu bw'abatwala mu ngeyo. Bo bakkiriza nti paradise eri wano. Era n'obubonero obugenda okuleeta paradise babumanyi. Abantu bajja kukoonanga ebitala bakole enkumbi. Mesaya waanajjaga emirimu gye olina okujjojjewo okulwana oteekewo internal peace. Balikoona ebitala kiri mu ndowooza Ezeekeri balikoona ebitala okukola enkumbi. Mesaya waali bajja n'ebyokulwana ajja bimalawo. Oyogedde ku kyokuzimba Temple Mount. Omu ayogerako wano n'ogamba ekimu ku bivuddeko ezo entalo kyekuusaawo. Kyekyo. Baagala kola nga bagizimba. Bazaawo Temple Mesaya ajje. Mesaya anaatera okujja ku Bayudaaya buli emyaka ndowooza nga 250. Ayinza kulya alawundi oba 326. Wagenda okusajjika bulungi timeline okuva ku Mesaya agenda kujja naye emu ku condition Mesaya okujja Temple erina okubaawo. Ate Mesaya bw'atajja tebajja kuyingira mu lunaku olwa Shabbaati olw'omusanvu. Kati bali mu myaka 6. So bali mu lunaku olw'omukaaga olw'omusanvu lunaatera babeere mu kiwummulo
paradise yaabwe gye mesaya gye baseewo emirembe etano peace mweyo mugamba mbu genda mu ggulu beyo mu ggulu lyammwe bo tebagenda gendayo gye wano ku nsi mesaya w'alina okujja abatereza abakuŋŋaanya abakomyewo alwanyisa abalabe bonna abayisiza olulyo abayisirayiri bonna baggwewo azeewo emirembe bakoone ebitala bifuuke enkumbi babeere mu paradise mirembe mu lunaku olw'omusanvu olw'ekiwummu so tewali bibagatta n'abakristaayo Bwetuva mba siraba kibagatta. Kuwaddeko katono awo. Katuddeyo ku lutalo lwaffe. Mbadde nkulaga nti olutalo effects nnene nnyo si wano wokka mu Asia we bukeeredde leero imagine. Iran yalumbye ku Sande. We bukeeredde leero nga bbalalero y'amafuta mu Asia yalinnye edda. Asia bakulaga okusinza bakiyita gundi global Brent. Global bench kasi bwerinyanga nakati already ekintu kyatustabuseeko dda kigenda kuba kiti ate nga tekirina ekyo kyatabuse nnyo naye amangu ago yalinnye by 2.6% balalero kaakati n'ebeera nga ebadde ku $9 9.95 balalero ebadde se bulungi kuba olutalo lwabeerawo ng'eri mu 10 akagaloni kokka ak'amafuta ako kakati kali mu 9 okusinza ku Brent abaye abasajja bano baatubba we baba babala value y'amafuta bagabalira ku gundi bakyeta global benchmark Brent just zalinzizi z'amafuta mu North Sea e Bungereza naye nga zirina amafuta aga quality kakati nga bonna abageraageranya amafuta g'amawanga bagageraganyisa ku ge Bungereza ate Bungereza e super power buli omu leeta agago tulabe nake agago gabulamukko kati value yago ya wansi kati Brent nga determining sell price kakati ne kakati Brent ye determining nenga wali endala ne gundi era endala global benchmarking gundi naye nga Brent ye yakwata so kati amawulire gonna gawandika ku Brent egambye etya so kakati amafuta galinnye edda mu America balalero erinye by 2.5 Mukasera kokka kakati balalero emu ya $9.2.7 7.75 yalinnye edda so kakati mu Asia yange erinye olwaki nekiza tululi babadde n'essuubi nti enteeseganya ziyinza okubeerawo Trump ng'abagamba buli ddakiika kiri bulungi olwawulidde kino nti Iran erumbye galinyeddewo oyajja kwebuuza ki ekigalinyisa kityo amangu ago capitalism bwatyo speculation olaba ne wane waffe bamanyi obitukola nebo gavumenti oba ne balabula byakiri e Kenya nga tebinatuuka n'eno bo ne balinyisa eyo kiyenkola ekubiza amawanga erwanyisiza abachina baani bonna eyakubya communism ne capitalism tiyomu capitalist ekigendera kikyakukola magoba oba abanyiza ati oba ye atula butunuzi mbeera abeerawo ng'abalabu bazi akatale kali katya bameka abantu abagaguze leero nti bangi n'atandika okubala walibeerawo demand eyinza okweyongerera ddala so bwe yeeyongera kukola atya nina kwongeza miwendo so kaakati na wano batunula baspeculator ne bagamba embeera eryetya amafuta gye gava leero bakubye n'amanya mu weeks 2 tujja kuba tetugalina day and day nejja kulinnyisa kuba law of demand and supply weekola kasa supply ekendera demand erinnya mateeka price ejja kulinnya kyegeza balina discouraging abamu muleme kugula okusobola okutuuka ate an equilibrium price mwabamu mudde ebbali balina okunyigiriza abala so kakati omaliriza mwabagula mu kakati bo baspeculatinga olwawulidde nti Iran ne bamanya bikyali bizibu ge twadde suubiragana gya katale mu myezi ng'etaano teri tulina okutandika kakati okuwanika so bo kakati batwa mutunusi gundi fluctuation na mbeera kyeri mu katale tekakati essuubi weeriri aga Iran ganajja weeriri olw'enteeseganya ndowooza mu wiikisi nga 2 osanga ebbeeyi nekka bagenda okuga nti terisu amangu ago balinyisizaawo kakati kyekiri awo Munnayuganda omuwa amagezi ki filosofa kubanga
amafuta gatukolera kinene nnyo wano Uganda batuseera kuba kati ekisinga okunuma wiiki ejja bagenda kutusomera budget mu budget tuwirayo okulinyisa ku mafuta ago okwongeramu ba 2 naye kakati gana amafuta nga bwe gali olinyisaako kyokwo tugenda kutta batte era ngenda kutuulira minisita agenda okusoma ebyo ebintu bwetwongeddeko ssente bajja bisoma kuba baagala emisolo ngaki baagala emisolo okufinansinga deficit ya gavumenti operatingira mu deficit eva sente zetugenda okukuŋŋaanya ntono kuze tugenda okuspendinga kati mugenda sinkyawa balina kuzza kumwa emisolo ojja kulaba nga bataddewo n'emisolo gimu gy'otokkiriza I suspect ojja kulaba ebintu ebitakkirizika n'okwewuunya oba bali ku kyokubanga tebateekanga ku bwamalaya misolo nga besi eri wali ekola tebagiteekangako misolo babasololeze eno mu bbiya nedda baagadde emisolo ngaki bagyagadde so ensolo erikyabalemye enkola oyinza okulabawo emisolo emipya ennyo kati bannayuganda kirungi Katonda yatuyamba tuli used twamanyira emiwendo okukyuka twamanyira ennaku twabimanyiira ojja ku stage bwoti n'olaba abantu nga baliko 10 n'okyusizayo ekirowoozo nti kaakati sijja kulinnya ya 2 ejja kuba ya 3 twabimanyiira yes so kaakati bannayuganda ekyo si kyekitiisa ennyo ewalala si bwe kiri tomala gabirinyisa otyo naye Uganda twabimanyiira tewali magezi ge tujja kubawo wabula buli omu amanye mumanye asobodde nti okusavaivinga gula akagaali kalakata akagaali ko ng'ogenda ku mulimu bantu bagula obugaali amawanga gasinga nezandi population y'obugaali esinga n'ey'abantu tetwezizza wansi wale president yayogedde ku bugaali abantu bayogeredde president basiru ekisawe tugo bakyesiruwaza bwesiruwaza yes bakyesiruwaza bwesiruwaza abantu bagaye nti president atuzizza emabega genda olaba amawanga Egypt Kairo ekibuga ekipya kye bazimbye baateeka mu gundi ezo ez'amagaali emmotoka muyita wano ne bateekawo barricades ne basaawo amagaali we bayita bulina okuteekawo infrastructures ku nguudo ez'abamagaali ez'obugaali yewe tugo gapiki ge gapollutinga environment ge gawoggana bw'onaamu agafuna ebibuga ebisirise munaaka ng'oleeta gupiki gw'omwana guvuga gweraga papa gugenda gubaluka amawanga gabikooye awo tujja tuvaawo ojja kulaba obugaali yewe tugo so kakati buli omu alina kweyiiyisa omanye nsobodde nti okukekkereza omuntu agula akagaali ke so y'embeera eyo lutalo lwa Iran so nga tufudde awo ku lunaku lwa Sande ensi yakedde okwewuunya Islamic Revolutionary Guard oba Iran baalookinze dozens za misayo okwolekera Isirayiri banna luli Iran yalinga yeeyogerako bannumba unprovoked war sinze yabalumbi fena yetukkiriza kati ku luno yeerumbye kikulaga ki ti Iran yafuuse mawale kaakati anti gamba bali bavudde ku ndagaano bavudde nteeseganya ze baalimu eza Lebanon tu ceasefire lulingo olutawo terunabanga Iran akisobola takisobola yalindanga bo ne bamulumba kati yamaze okwetesitinga embavu nti nsobola kaakali naye se batandise okutandikawo offensive yabadde ku defensive so gwe balumbye kati yatandise offensive yatandise okulumba se era nalaba ku mukutu gwa Sigitien nga tebajjawo kagambo Iran under attack and provoked attack tewali Iran talina gwe yalumba be bamulumba kakati essaawa eno ye yalumbye kikuwaaki Iran balina tebeesiga kaakati oluvannyuma lw'eddwaniro lino libabaddemu bakizudde nti conditions ziri favorable nnyo ku saidi yaabwe kirekawo omusajja mukulu President Trump era alina obuzibu bunene nnyo alina obuzibu bw'amaanyi naye okusookera ddala Iran teyakomye kulumba wabula nerangira mbu ne wiiki namba wiiki yagiyise a full week of strikes bataddewo ennaku 7 zakwe kusindika missile kukuba Isirayiri
Ekyo nga tekibangawo. Ekiwaga Iran kikulu. Ennaku 7. Badde nina kyenkyakola analysis nyinza okukireeta tulabe kyalibanga kyekiwaga Iran. Soko kikoleko tunakireeta. Kyekiwaga Iran kikulu. Mu masomo ga Katonda ng'ogyeko abantu bajagamba nti mwogerera nnyo Iran. Musa naawe omanyi ku byafaayo. Njagala ombuulire eggwanga ki eryali ligezezzaako okukuba beesi za Amerika. Ggwanga ki eryali ligezezzaako Amerika n'agamba nkulumba nti jangu ne mulwanagana Amerika n'asirisa olutalo n'osigala ng'okyawaga. Amerika ne Isirayiri akakkanya abivuddeko ali ku bantu baakuba noveeri n'omukkatira. Ggwanga ki eryali likikozeeko? Amazima ge abali abatulaba balitubuulire kuba abasinga bagamba nakyogerako ne bagamba Vietnam yeetasa bwetasa. Vietnam teyatwalako initiative tikankubeko besi ya Amerika eri egindi okujja nti oba eri Philippine oba ewuwa n'obusobozi yali tebulina somo gikatira bwereere nezikala n'obagobamu n'okuba besi. Ne bamala ne CNN ne BBC ne bakugamba nti damage eyakoleddwa nene nnyo ku besi za Amerika. Iran n'akikola. Njagala oli afe yajja kuteeka mu comments kyannaba kugamba atugambe eggwanga liirino nti lyakigezaako. Amanga gonna Amerika ebadde egira ne gakoteka omutwe gati. Amerika besi za Amerika eziri e Poland eziyiganyisa Russia n'esirika tezigezezzaako yadde okuba nti locomotives zino ezisa ku border ya Poland ne Ukraine ne tebakigezezzaako. Iran n'ekikola. So kakati Iran yamaze okukiraba nti yes cards nzirina. America super power eyina buli kyakulwanyisa eremye okugula Strait of Hormuz. Bayina emmeeri, bayina destroyer esobola okugyawo mines naye kiki ekibaganya okugula Strait of Hormuz? Kikyatusobedde ffenna tutunula bwe tuti America super power kyetutagaana yes naye alemye okugula Strait of. Njaga okugamba akamyu ne kayimirira mu mulyango German Shepherd ogubwa ne gulajja ne guyita kapa ne gulajja ne gukola kyakamyu kalemedde mu mulyango ne guleeta agalala gabwa ne gadda akamyu ne kalemera mu mulyango ne wayita ewiiki ng'omulyango si muggule. Akamyu no kaba sibuka kuwangudde. So kakati Iran ebyo byonna ebirabye buli kyekolako Amerika n'eremwa n'etiikinga n'emanya bwezannya omuzannyo. Philosopher lumu nasanga kapa waliwo embwa y'effujjo ku kyalo ng'ayina effujjo naye lumu nasanga kapa ng'eyimiridde bw'ati ezimbye eremeddewo embwa nga yeetula obwetuloozi embwa n'eremero girumba wawo olumu ne weziba 3 nezigitya n'etaama. Kaakati Iran batugamba tesenga kapa ogisindiikiriza nga tekyalina wedde efuuka engo eva mu bya kapa n'efuuka engo ekola kino kati ye Iran bwe bagituusizzaawo okusindikiza kubasindikiza Iran kati efuuse engo. Kyovola kaakati nabagamba ng'abantu nti Iran eyo otawo bwe lunaggwera tujja kuba tulabye bingi. Kaakati essaawa tulabye ne ku Iran nga ye yalumba bulijjo nga gwe balumba takyalinda na kujustifyinga lutalo lwe kuba ekireetera omuntu okubeera super power. Okay, ng'ogyeko super power nti ebikigatta bingi naye okubeera military power kwe kubanga olina obusobozi obulumba nga teweetaaze kujustifyinga nnyo nti Russia ekikola Bungereza asobola okukikola nani mu Biden we yabeera ngo kyekikuleetera okubeera ow'enjawulo. Kati Iran naye yegasse ku abo Babufalansa Babungereza asobola okubayo n'alumba ekindi ate ne Babufalansa tebakyakisobola nnyo naye Iran akulaga akisobola. Alumba na Isirayiri n'amukuba nga Isirayiri ateredde alwana na Hezbollah nga ne possibility weri ey'endagaano bali mu kuteesa yo Iran n'agamba nze nkulumbye. Iran kyaba yeesiga kiba kikulu era ekiba kimuwaga kiba kikulu. So kaakati baakedde bukeezi
ne basimbula dasini ya misairo okwolekera ebibuga ebyenjawulo mu Isirayiri. Isirayiri ateredde tafuddeeyo bw'ati. Irani n'atafaayo ku justifyinga nnyo olutalo lwe kyoba bane bano be bankozeeko kino ye n'agamba mbakuba lwaki ku violatinga ceasefire na kuumba kuddamu ne mulumba. Irani yalumbye Beirut Isirayiri ne muddamu ne mulumba kyekibakubya kati akulaga nti ssebo naye atandise okulagira lwaki ekitaaliwo kyenkulaze nti kapa kati efuuse engo bakinyigiriza n'etuuka ku kisenge kati neewaganyala ye Irani. Era b'okusira bagambye nti nno baatagetinze military facilities mu kye baayise Zionist regime y'Abazionist eyawambe kuba bwe tebakikiriza nti neeri legitimate bagamba eyeetuuza mu bitundu bye yawamba ebya Palestine so bo bagamba gye baalumbye bakubye military facilities tebeetaaze eggwanga yonna ku justifyinga bo basalawo obusazi nga balumba yerevo Irani gyetuuseeko. So kaakati awo njagala okukulaga nakugamba nti no yes olutalo lusobola possibility lusobola okuddawo naye fears nyingi eziri awo naddala ku saidi ya America ebamu n'okutya naye bye beeraliikira bingi we tuddamu olutalo luno waliwo kino ebyo byebimu ku bibala ebireetedde okuba nti possibility y'olutalo okuddayo ntono kyova olaba singa America ebadde teyafuna ku lesson Irani gye yagiwa waliwo wokka we baasookera we baakubirako kawo Irani emabega lwali badde lwavuga dda bino bibadde beekubakubamu yes naye wali obaddeko awo abaana ne mwesuna temwagala kulaga taata mwesuna omunkulu ne mwesuna nebiggwereyo mulaba taata akyuse ne musirika ne muddamu ne mwesuna kati America bwe batyo we bali beesuna ne Irani naye buli omu yeefuge ne beesuna buli omu tewali buzibu weebuuza nsonga ki etuusa awo tewali buzibu kuba buli wekibawo omukulu avaayo maguna agamba kino tikinangeri kyenjagala abantu bajje nga batunuulira tinabagamba factors ezirimitinga America ez'amaanyi ziringa 3 factors ziringa 3 kandi popularity y'olutalo mu America Abamerika tebeetaaga lutalo eyo factor nene. Factor endango gyeka ni popularity mu December bagenda mu midterm elections tunuulira akalulu akabadde mu House of Representative basenita bamemba mu House bana aba Republican baze kusaidia aba Democrats. Republican ne bawangula n'obulunga 210 ku 208 Democrats ne bali meeting amaanyi ga Trump n'olutalo mu Iran kati balinze mu Senate. Bw'olabanga waliwo ebikyuka bityo tuli twatandikanga nga Republican yeguguba kali ne wabeerawo bamemba bituleetera akalu kaaganye mu Senate bakatwala emirundi 6 nga bugaana ne bagwa draw Vance nga vice president ye n'asalawo nadda ku side ya Republican n'ewangula bakolaze kakati mu House nti wali abantu se ne bagamba enough is enough omu ku bo yagambye sina kugamba wabula ayina obusungu ti mu state ye mu primaries waliwo eyamukubye omulala akalulu naye nga yagamba ekimu ku kyamukubisa polisi za Trump ez'olutalo mu pate yennyini mu primaries zaayo bamukubye akalulu kitegeeza abajja tebakkiriza na polisi za Trump bagambye mwaha kakati n'abalala bangi kijja kubaawo kakati abatannakituukako tetujja kukira ne basala eddiro katudde kubadde mu kwasa ebintu bino biggwe kati wind ejja ekyuka Republican erengeredde maaso ku lw'ekibiina kyabwe bamu si bonna abamu America kyekinjawulo kyabwe nti pate abantu bane loyalty ku pate naye bateekamu basaamu magezi yes so kakati batusene bagamba nze nga oli yampangudde lwaki yesaawa tuli meeting bino tubikoyi Trump ayinza obutati tubiri meeting mu House ne bamaliriza nga bayisi kakati balinda Senate nayo bamale bakiteeseeko
bagende mu kalulu balabe of which ne mu Senate wayinza okubeerayo abakosebwa oba abatali basanyufu nnyo n'engeri y'olutalo gye lugenda oyinza okulabayo omubwati kimala bumazi okulimitinga powers zatwa omubwati kubanga babeera 10 mu Senate ne kujja kwegattako gundi vice president yalinga ow'ekikumi mu omu ayisengi kaakati ng'ekyateesaawo ekyo vice nti singa baba bagudde draw 10 ku 10 kaakati ani mutuufu tugende na decision ki vice nga ye abeera nga speaker oba muyita president pro tempore ya geno we babeera ne speaker mu lower chamber eno yalinga kale Vance yatuulayo kaakati ye nga omu ayitamu bwati bakiyita tayi breaking vote mwenna mulonze eno 5 n'eno 5 katugende naki ye ng'agamba nsensiza ku side eno mugenda n'eyo yebe wangu vice side gyaddako n'awagira yeyo gye mugenda nayo so kaakati essaawa eno neefunikayo mu Senate omu bwati wa Republican naganzi kiziganyizo n'abademocracy kitegeeza no wajja kubeerayo 5 mu omu eri 49 bagenda n'abangi of which nga mukirabyeko ntino mu Republican mu House of Representatives kikoze kyangu n'eri okubaayo tebayinza kweyongerayo bululu bulala buwera nga Senate ekyagaana so kaakati ebyo byonna bizibu bya Trump bimwolekedde nabagamba ekirala ekya interceptors Ukraine kati saawa eno eraajana ti Russia ekozeseza advantage y'okuba tetulina Patriot interceptors batukuba missile nga bwe baagala Ukraine eyagala naye tebasobola kukwata ze balina tesobola ku bamanyi saa yonna singa kiddamu Iran tuyinza kuba tukyali awo tesobola kwekolera zi Patriot interceptors kuba bugezigezi technology tebamulina bo bali be balina okubawaako ate ne mumukola kampuni yekola mujja gisasulira billion Ukraine mugeza mukola interceptor mujja gisasulira era bawaako bwinti Japan tukukkiriza tutemereyo ko tutemedde naawe kola yokko nga be bakuwadde ne bafunamu muki mu invasion yaabwe gye baakola so abaguddewo branch naawe ne bakukkirizaako titukuwaddeyo kolako naye ate tusukka bwoti tukola bwoti naye kolako so kaakati ebyo ebimu ku bizibu capitalism bwe nakugamba kaakati ebyo byonna Trump we babitunula n'Amerika balaba nga tetunneetaaga lutalo then otunule n'amawanga kuba Iran yo yamanya awali obunafu Iran ekoze nga bwolaba omukazi amanya nti nno wasaalayo omwana ebbali n'akikkiriza naye buli lwe muyomba akulangira nga wasaala ebbali n'osiriikirira oli mukunnenya nga wasaala ebbali nokkakana aba n'empiki abaanyi n'empiki Iran eyina empiki yaayo buli Amerika lwonkuba Kuwait nkuba Bahrain empesa zibu bannange buli lwonkuba Bahrain kaakati nagana amawanga gakkata gamanye essaawa yonna omusajja atusse bakubye Iran bagenda kubawa amakampuni tegajja kukola abantu obunkenke mukola losses tagambika ebyo byonna bisibu kati bireetera Trump okuba nga olutalo olwo byonna bibeerawo naye mutweddeko kaakati kyekiri wano so kati Iran we yalookinze yakubye ebibuga yakubye Haifa nekuba Galilaya nekuba Central Israel Jerusalem ebimu babikubidde so sintino wabula baaleetedde dasebwa okulumba lwabadde lulumba lwennyini ate yo Iran okusinziira ku yo yeekugamba tino strikes zayo ezimu zahitinze target ku saidi ya Iran bo bagamba okusinziira ku sources zaabwe zahitinze target bayinza okubanga ebizinga bakubiddemu ebya hypersonic abagambye nti nno zaabadde light attacks tebabadde z'amaanyi nnyo ne Iran nawo bakimanyi ekintu kino Iran tebagendedde nnyo nti nokupanishinga Iran wabula kugiraga tusobola olw'okukuba Lebanon naawe weefuge so kakati awo singa waddawo strike eziddako ze zaali badde ez'obulabe Dabi nga bagamba nti ate ekiddako kinene ndowooza ate kati wano bayagadde kukuwa sigino yabadde sigino kukuwa sigino so era kyova nti bagamba dozens
nenga baba balina obusobozi obusindika si dozens wabula hundreds naye olw'okuba nti nno tebatandikira mu ttani esika kuweereza sigino twagambye olutalo ne Lebanon tujja kubiyingiramu mulabika muwakana katubalageko Iran kyekyo kye yakoze so kakati awo bwekityo bwe kyabadde tino ebitundu naye target ezisinga okusinza ku Isirairi yesterday yayegamba tebasobodde okuzikuba era twalabyeko footage misaire esimu mu bwengula bwa Jerusalem nga bazikuba yes ekyo tokiwakanya Isirairi balina obusobozi olw'okuba nti n'osindisa entono kizibu nnyo Iron Dome ne David Sling n'ebirala okuba nga bamisinga ezo target zoba zikubira ddala ezo okujjako singa oba otabiseemu misaire nga bbiri bweziti Imadi Fata abo Imadi si nnyo abo si nnyo abo tebawuliza Isirairi abo bamisaire ba Imadi ba Isirairi ewulira kukola mushana seji bwe basobola Isirairi bye bizito nja kujja nkunyonyeko ku gundi eyo Isirairi ojja kuwulira awo ze bawulira singa ezo zaabaddemu awo awo bulumbaganyi bwali badde ne response ya Isirairi teyali badde naye lwa ne Isirairi era response yayo si yabadde eri awo so kakati wekyo wekyabadde so Iran eyemu ku nsonga yakubisa tino mmwe muvuddeyo ne mu violating ceasefire nga ne Trump yavuddeyo n'agamba temuddamu era n'asuubiza nti teri kudda kulumba Beirut ne baddamu ne balumba ne babalaga nti kaakati tuvudde ku oba temukyawulira Trump kati naffe katubawulise we mulumba tujja kubakuba we mutukuba wiiki namba twagirangiridde bataddewo wiiki namba Iran kye yeesiga kikulu ekigituusaako tosobola kubikola ku Amerika ya Bush luli George Bush nga tosobola kubikola naye kaakati akikola omanya waliyo ekyo ekimuwaga kyetugezaako okunoonyereza kyenkyanoonyerezaako tulabe nga tuma kaakati ekikwewunyisa okumanya nti no Iran ezannya empiki zaayo Iran olwamaze okulumba Trump yakubiddewo essimu akubira Netanyahu Trump yasabye Netanyahu tozaayo kiki ekituusa Trump okukola statement ng'eyo abanga akaliro nno omanya ekiri eri ekimwokya kinene yakubidde Netanyahu okusinziira ku Axios news agency abantu bagamba nti noki nti amwe mujja ne mwogerera bikize enkwotinze bya Axios news agency nti Trump ya ajuinze Isirairi not to retaliate abamanyi oluzungu banaakivuunula naye ng'ekyo kale nyinza okuba nze saategedde bulungi luzungu nga naye Trump bwe yagambye temugezaako okuzzaayo ki omuliro Isirairi negamba nti tujja kuzzaayo kasaba n'atuwa oda tebannagituwa lwa sande olwo oda tebannagituwa Trump n'abagamba I don't want to blow it up kiki kyatayagala ba blowing up nti tubadde tusemberedde endagaano ekitegeeza interest za Trump 80% ziri ku ndagaano oba nono kyekimulumbisa kuba ye Omuyisirayiri tayagala ndagaano ekyo nakyo kituufu oba kyekimutabanguzisa tabanguzi ekyo nakyo kituufu tayagala bamunenye nnyo kagire nga yeekisa ku Hezbollah reaction egire Iran agire era kyansiza endagaano kuba Trump yatuuse n'okugamba nti ye kyafa okulaba nti abasatu abo Iran, Israel ne America they can salvage that deal. Salvage kyekiringa woonolaba emmotoka ng'egudde ku accident neggwawo n'olwana anaki tujjeko line baati tutundeko eryo tujjeko salvage so agezaako okulaba nti at least bataasataase balondereremu ereme kuyiika interest ya Trump Netanyahu yayagala akiyiwe so Trump yagambye tayagala mu kiblowing up era ono yagambye in his quotation yabadde nti we are close to a deal it's going to be a good deal akonvinsinga Netanyahu tolumba tuli kumpi deal tugisemberedde egenda kubeera deal nungi I don't want it to blow up sagala deal ateefe eyabike makiwulidde naddira message eyo n'agisindika ku mukutu ogwa channel
12 news agents ogwa Isirairi bonna bakifune Netanyahu yaganye era okusinziira ku gundi bakiyita Israeli Times bavuddeyo ne bagamba nti no Trump yagambye I don't want additional attacks tonight olwo nga Isiraeli emaze n'erumba naga akale yadde mulumbi naye yagala Isiraeli yawulidde tewanabeera wa additional bweba Isiraeli yedda yali badde yayongeddeko bwongeze kale kankuweka ekyokulabirako singa kyabadde kikoleddwa Hezbollah nga yerumbye nerumbako n'amanyira abantu ne badduka mu banka kuba baddukidde mu banka okumala obudde nga Hezbollah yekikoze omanyi yalikoze Beirut naye kakati Iran yakikoze nabo ne balumbako n'amaani bakaka Isiraeli bwe yali badde bwetu Isiraeli gye mumanyi ekufiirako kyekikulaga nti nno mulimu ba enemy mulimu scale ez'enjawulo ku ba enemy ono is an equal enemy Hezbollah is an inferior enemy Gaza is an inferior singa kamizero kavudde Gaza waliwulidde so kakati Trump amanyi bulungi nti nno singa kyeyongera mu maaso bino byonna bifa diiru weegaana ani anyigirizibwa Trump olutawo olususse luli mu nnaku 10 War Power Resolution ya 7 emugamba nnaku 6 obeere nga oterezeza eizo osabe Congress oleete ensonga lwaki olusigalamu oba ove mu lutalo byonna ebyo biganye so kakati Trump tasobola kukkiriza bw'atyo Iran kati ng'ogyekaawo ate ne Yemen nayo neebiyingirayo ne zireeta bali bakalintalo abahuusi nabeera baalookinze misairo okwolekera Isirairi olusa byakomye ku Iran era Iran yagambye nti no singa eneeyongera okuva mu access eya network zaayo za Iran yonna wagenda kuvaayo omuliro bwolekezaani Isirairi era aba ehusi basimbuddeyo misairo ne zivaayo e Yemen abahuusi byonna babikole naye batuyambe tebaggala wali eri amafuta awasigalidde ekyo kyo tebakikola bannange ate nga balina obusobozi bw'olaba baddusa amaato ga America ne gayite South Africa ne geetoola ennaku endala 12 agaali badde gayise mu Mediterranean strike group number ey'amaato ga America ne bayita eri kati nekimala kyeyongera kati ebyo byonna Trump babitunuulira ku mafuta gano agatamye woggala Red Sea kyekigenda okuddirira kiba kikalubye singa Iran n'abanne bamala ne bakuba pipeline ya Saudi Arabia ejja amafuta eno ku gundi Persian Gulf negatwala ku Red Sea kyekigenda okuddirira nga daily kumpi miliyoni barrels 2 ziyitawo mu pipeline etegeeza ago nago gajje ku ki supply kyekigenda okuddirira amawanga gagenda kulaba gati tuva mu buzibu tudda mu buzibu ng'ekiri Japan amafuta kye gabakola kitalo butabu so kakati ebyo byonna bireeta Trump okulwana alabe kitekigenda wala kakati wewe obulumbaganye so kati ngenda kudda tutunule ku response ya Isirairi n'ebiki ebyaddiridde awo ya Isirairi yes beewagudde ne bagaana ekya Trump lwaki bajeemye era kikomawo ekyo omulabi waffe omulungi ensonga zeezo ensonga za Middle East ensonga zaffe kubanga bino bitukwatako ffenna kale njagala okwebaza gwe abadde atugobera okuva twatandise paka okutuuka wano olwaleero webale nnyo okuba nti otambudde naffe Molax Tours and Travel kuzigirira abeebo abajja okuyambako mu kutambula wonna oyagala okutambula olugendo engendo zibaamu ebyenjawulo ogenda kulwala kuwumulako kola kunoonya ku sente kukyakala byonna oba weetaaga empapula ezo zikolebwako abakugu era abakugu tubalina be ba Molax Tours and Travel genda entinda Sache Building Center oba kubakweza essimu ojja kusobola okuba emya WhatsApp ey'ebweru osobola okuba noonya ku WhatsApp n'oyogera ne office ey'ebweru oba si kyo yogera n'eyaffe eyawano ku ssimu ezo nabwe kityo ab'osinza kuba nti nombeerabira tubadde tutudde wano ku Greenfield Gardens abantu bakedde budde okulaba nti no bo
omanyi munaye philosophy bino ebintu ebiriko mu mande omuntu atooza nti bwabya weekend omubeera wano abantu nemanya nti abantu baagala okulira kisingako baagala okusoma ebifo webiti tebirabika nnyo obeera mu environment gy'oliko wazimba ennyumba yo wali nga Sande ku makya omwana n'atandika ettendo wali yakuteekako kati lwaki toddukira ku Greenfield mutuufu kiba kisingira ddala ettendo lyalindabisiza ennaku ettendo omwana aliteeka ku mulirwana bataasolovinga ekizibu kya ttendo tugenda ensi egenda kutulema ffe tujja kyesolovingira nze okuva wendi gye naguze wapya bwenzimba fe abamu abasooseeyo katundu kalungi ddala amayumba geegasa agaliyo naye n'aba naakazimba ne zireeta ow'ettendo n'ateekawo wali ettendo ngenda kuteekawo ekibanda saawa 7 nga batandika okusaba lanci awo nteekemu bbulu mufi nange njiwogganye bajja kumpita bokka tukkaanye awo nedda bannange abantu basusse ova wano n'olinda